kyange nkyebaza wansi w'obukulembeze bwa President Kyagulanyi Ssentamu n'abo bakulembera nabo nga Secretary General Lubongoyo ono gwe mulaba wano ne bano abalala abakulembeze baffe olw'okubanga baleese okulaga bannakawempe North ne bannayuganda nti oteekwa kuyimirira nga totitiira nga togooka n'olyoka olwanirira ekyo ekikyo. Bannakawempe North mbeebaza olw'okubanga muyimiridde ne mugamba nedda tuganye Fugabbi tuteekwa okusigalawo okwagala kwaffe ne kuyimirira. Mbeebaza nnyo abakulembeze b'NUP, President Kyagulanyi, Deputy Honorable Muwanga Kivumbi, Senior Legislators nga Honorable Betty Nambooze n'abalala bangi. Abakulembeze mwenna mwebale okukola emirimu. Ba foot soldiers mwebale. Ba residents ba Kawempe North mwebale. Bannayuganda eddoboozi lyammwe liwuliddwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukitegedde nti teri asobola kuvuga nga mbalaasi okuggyako nga naawe omugongo gw'oguweseemu. General Museveni musigale nga mumugamba. Bwe munaamugamba ajja kuwulira obwannakyemalira bujja kukendera. Bwe tuba bakulwanyisa demokrasiya tusigale nga tulwana nga tetuvaako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. What does this mean? Well, this is a bittersweet victory because, as you know, right now we are celebrating this victory amidst very, very many challenges. We still have people who are missing. We don't know where they are. People were picked up from different places. We have journalists who are still in hospitals. We have journalists whose equipment was confiscated. We have people who are in detention in different parts of Kampala and Wakiso and other places. So it is bittersweet. But as they say, the harder the fight, the sweeter the victory. And so this is a great victory for the people of Uganda, for the people of Kawempe North. By all standards, this has been one of the most violent elections in the history of our country. You saw what happened. You see right now they are telling us that we got 17,000 votes, 764, that the NRM got 8,593, which, as you know, they did not get. But most importantly, you heard that over 15 polling stations are not counted. Why? Because goons under the command of regime officials came and, destroyed every polling material at those polling stations. So as NUP, we are very glad that the people of Kawempe North have stood firm. There were attempts at different polling stations to ballot staff, to do all sorts of things, but the people resisted in some cases. In some other cases, were chased off polling stations, beaten up and all that, and so we are glad that we can be here today. What I can finalize with is we've been telling about a protest vote. Our President, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, has been telling you that we are going for a protest vote in 2026. And he told you that the protest vote begins in Kawempe. This is the meaning of a protest vote. That the regime has done everything humanly possible to ensure that Honorable Nalukola Luyimbazi Elias is not declared. But the people have spoken, and have spoken very, very loudly. I thank you very much. Basiba ne banyabo, buno buwanguzi obw'olunaku olwaleero sigenda kubuyita bwasanyu byokka kubanga mubaddemu ebirumira bingi nnyo. Okuviira ddala ku nomination mukimanyi bulungi nnyo nti candidate waffe ono omulungi gwe tuli naye bamukwata ne baleeta jaati ne bakola ebikolobero ne bakuba abantu ate n'olunaku olwaleero be bibakoze mu birabye ebintu bye badde tosuubira kubeerawo. Nze nsuubira kana akalulu kabadde mu bululu obusingamu emivuyo mu history y'eggwanga lyaffe. Sikirabangako okulaba abasajja abatalina nsonyi abambadde obukookolo nga bajja ku polling buli kintu kyonna kyonna ate nga bakumi b'amagye mulaba emmamba nga zigenda ku polling stations n'ebirala bwe bityo. Bannamawulire bakubiddwa ne bagobeddwa ku polling stations zonna zonna. Buli omu abadde ajjayo akasimu ng'agezaako okulikodinga ekintu kyonna kyonna nga bamukuba bamuggyako. So olunaku olwaleero bannakawempe basindikidde General Museveni obubaka obuli very, very clear and unequivocal. Nga bwe tubabuulidde bongeddemu obululu bungi nnyo. Era ebyo tujja binyonyola nga twogera naye protest vote oba okulonda okwekwekalakaasa kutandikidde Kawempe kujja kubuna eggwanga lyonna lyonna. Twabagamba nti protest vote etandikira Kawempe eryoke egende mu ggwanga lyonna lyonna. Regime ekoze buli kimu nammwe mukirabye.
nga bagazaako okulaba nti Honorable Nalukola tagenda mu Parliament. Naye nga bagambye Katonda bw'abasazeewo tosobola omwana w'omuntu kiziyiza, era olunaku olwaleero ndowooza General Museveni akirabye nti byonna byakoze okuviira ddala ku nomination gwe baayisa candidate waffe ne babba empapula ze ez'okwewandiisa ne batulemesa okukampeininga awantu awamu ne bakola byonna ebikolwa bye batukozeeko eventually biwangudde era twebaza Katonda lwekyo. Sebo Madam Teacher and then Deputy President. Madam Teacher abadde musaale. President has No, he will speak last. Okay. Unless if you don't. Madam Teacher, jamu ibili wano. Singa abakulu bano balina ensonyi baali badde na wano tebazze oba baali badde balangirira Nalukola dda misana naye tebalina nsonyi. Naye I want to congratulate the people of Kawempe first of all, and I want to congratulate the people of Uganda because this has been a joint effort, and I want to congratulate my party, and I want to congratulate my brother Nalukola for standing up to lead us in this great battle where Ugandans, through a great resistance, have defeated the forces, the rigging forces. Maybe this is what we have not been doing in other elections, where we have been rigged out. Now we start a new chapter that we shall go after our victory, whatever it costs. So the protest vote has started in the earnest, and we are not stopping here. As our president said, this is only the beginning. We want to request Ugandans everywhere to get prepared for this great battle to liberate our country. So we have another new MP in Parliament. This is a great relief. In itself is energizing to the forces, and I want to believe that in 2026, God willing, we shall defeat the forces that have been rigging the victory of Ugandans. Today I had the opportunity to revise the scores of our president in the last election, that is Honorable Kyagulanyi. And I want to tell you Ugandans that Mr. Museveni has been at this for so long, but everything has an end. Today I saw the Electoral Commission putting their hands up, saying that we have been defeated. And to me, the 17,000 votes is what has remained after they had rigged. They rigged and rigged and rigged until they could not rig anymore. So congratulations, my brother Nalukola. The journey has just started, but I know we shall measure up to the call. Thank you. Kana kalulu kabadde kakive. Naye era n'obulala bonna bwe bubadde. Kye tukoze wano e Kawempe, oba oliawo kye tubadde tetukola awalala. Nti abantu bonna nga batutandikira ku balonzi bennyini ne beewaayo ne bagamba nti kyonna omuwendo gwonna tujja gusasula, nammwe bannamawulire mugusasudde, n'abantu eyo wansi ndabye abakyala abakadde nga bayita ku mamba, buli omu n'asasula omuwendo, nti ne batuuka wano ne babba paka omutwalo gumu mu kasanvu we gubalemeddewo, n'endaba nga batandika ogamba nti bannange mulabye mutya, ebivudde mu kubba tebikyusiza muwanguzi, katumulangirire. Ndayira mu linnya lya Katonda tirugenda kuba olunaku lumu ate siwala abantu abo batule naffe balangirire pulezidenti w'eggwanga awangudde mu ngeri y'emu. Bannayuganda singa tunagenda na kino ekisinde ekitandikiddwa olwaleero. N'olwekyo njozaayoza ab'e Kawempe mwebale, mutukubye omutwe omulungi nga tutandika olugendo luno olunene. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, weebale nnyo Honorable Nalukola okutukulemberamu mu lutalo luno olunene. Njagala gamba bannayuganda nti yonna gye muli eyo mwetegeke, kubanga resistance y'abannansi okulwanyisa okubba okusalawo kwabwe etandise ate tegenda kuyimirira. People power, Our power. our power, People power. Ebobi oye, Oye. Ekyagulanyi oye, Oye. Nalukola oye, Oye. Going oye. Oye. Now there are two things here. There is a proverb that says, when the going gets tough, the tough gets going. The people of Kawempe, Honorable Nalukola, the National Unity Platform has proved that when the going gets tough, they get going. And that should be a way forward. There's also a thing I will say it. When you raise the barrier, the harder we try. The longer they will
prove to the people of Uganda that they are this desperate, that they have this lost out the high moral ground, the people of Uganda will get tough and will get going. So what has happened today is a clear statement and should inspire every soul, young and old, urban and rural, from all over Uganda, that victory is on the way, that it is possible to overcome even JAT, even FSFC, and Muhoozi Kainerugaba and his father, General Museveni. This is a clear message. The writing is on the wall that your days are gone and are numbered. Soon you will deploy the army, you will deploy Air Force, you will deploy Marines. The people, numbers, the people of Uganda will get tough and will get you off power. And it is soon happening. We must congratulate Honorable Narukola for never giving up. The people of Kawempe, the National Unity Platform, our gallant foot soldiers, the leadership of the party, for really braving a great and historical fight. This is, I passed through a by-election, but this has been tougher by any standards. I saw very formidable people at Kawempe Mbogo going down to their knees to cry when they saw those armed vehicles, I mean, going down to the field to attack innocent people. You send goons to kick boxes, to tear up ballot boxes. Museveni went to war. He killed, I don't want to say killed, 500 or 800,000 Ugandans died. Ruwelo, Triangle, all areas destroyed because he was stood against voter bribery, voter intimidation, subjugation of the people of Uganda. And here he is at the twin hour in the dying years of his rule. He's doing exactly the same. The National Unity Platform will lead the way to embolden the people of Uganda to stand boldly and firmly and act like so and liberate this country. We thank Honorable Kyagulanyi, our president, for leading the way. Mwagala Uganda? Yes. Ebisembyeyo biriwa byebisembyeyo. Yes, Museveni ekyamuza mu nsiko kwali kuwakanya ekusokera ddala babba obululu obutaali bubwe bwali bwa Ssemogerere ne GP. Gayi n'anyiiga nnyo n'agamba nti nyina okgenda mu nsiko, n'agamba nti ebyokukuba bannayuganda abantu babamenye emigulu, emigongo, abantu bali malwaliro, n'agamba bino mbiwakanya. N'agenda mu Luweero ne batta abantu abawera emitwalo 5 ku 8. Ne kati muzeeyi ng'okaddiye abazzukulu